Omusoga Council Alex Waiswa Mufumbiro abadde attidde omulamuzi mu kkooti. Tambuza video. Olwaleero bakomezebbwawo okuwongera okwenemba n'emisango gye babassaako egy'okubeera ku parade. This time round tebaleeteddwa mu kkooti physically wabula babadde ku mutimbagano gwa Zoom. I'm so glad nti mbadde omu ku abo abaatendinze court session eno era musazeewo nkuleetere ebimu ku bibaddeyo. Alex Waiswa Mufumbiro abadde assa omulamuzi. Njagala owulirize ekibadde mu kkooti ne resolutions ezivudde mu court session ate twongere okutematema ensonga eno. Tovaawo tokomawo. Wuliriza. Two, I want to tell Ugandans that these are the very reasons why we are in this struggle. The reasons as to why I'm going to mute you. Alex abadde asumuludde. Omulamuzi agenza olaba tajja bisobola n'amumyutinga. Katugende mu maaso n'ekibadde mu kkooti. Marisa bazali mgani alisi bali mwezo mgani alisa mtomyanga mgani emyaka gy'obukulu giri 18 lyali esowasa 3 mgani. Your Honor, we are receiving instructions from our clients. I'm trying to get a date. But we are still receiving instructions from our clients. We started with one, what others are saying, and we don't know how urgent. The instructions were clear that he wants to appeal this decision. That is one. We are seeing expression from all accused persons. Because it's a Friday. I'm not going to conduct my courtroom as a political rally. So I want, if you can put your client in order, Your Worship, if I may. I shall unmute the microphone. Your Worship, if I may. So Muizi, am I clear? I will sit round to group Council Bruce. Okay. Your Worship, if I got Mr. Mufumbiro right, he mentioned he was submitting on behalf of the others. So I believe the instructions were clear. Your Honor, we are ready to... So I have adjourned the matter to the... Your Worship. Yes, Council Kakuru Okato. Your Worship, maybe before the case is adjourned, we need to have an update from the state on how about the disclosure, whether they are ready, that we can be prepared at the next hearing or nation day, that we can be sure. So we need an update from the state on the stage. That is noted, Council. Let us hear from the Chief State Attorney. You're all right. Now, wano wali ekinyusi kya video eno njagala gwe ssebo banya bandaba owulirize n'obwegendereza owulire State Attorney kyayogedde waweereddwa omuzindaalo wano wagenda otuleeta ku lwaki nziza okukola video eno. Tambuza video uliriza State Attorney. As we said last time, the investigations are in advanced stages and they are not complete. So, Your Honor, we are praying for a month actually to complete the inquiries. Adjourning to the 24th of this month of October. Your Honor, we pray for 28th. 24th is the day that is available to the court. We are obliged. We are obliged to that day. Okay. All right. According to the State Attorney,
asabye ekkooti ebawe omwezi mulamba nga we bakyakola okunoonyereza kwabwe mu nsonga zino. Gwe ssebo bannya bandaba ojja kwebuuza omusango guno lwaki ono owa gavumenti asabye omwezi mulamba. Now this is the reason. Era olunaku lwaleero nyongera okwebaza ennyo ne ssekwebaza bakanso ba National Unity Platform. Lwaki mbeebaza nnyo nti bagezi era bali updated. Wobanga toli mugezi mu nsonga eno ng'omaguka oyinza okugwa mu bikopo. Omusango guno Alex Waiswa Mufumbiro okubanga bamuteeka mu kkomero omwo, leero lwenkakasiza nti tekyabadde by mistake, kibadde nga kiteeketeeke okuva emabega. Waiswa bwe yatwalibwa mu kkooti yavaayo n'ategeeza bannamawulire omusango guno gwe bamussaako it is politically motivated. Abantu bavuganya nabo oba kategedde mu kalulu kobwa MOP because Waiswa it is now not hidden. Yagenda okiikirira abantu b'Ennakawa kaadi baagimuwadde era yagamba nti abantu abali mu kino ekintu bebo abatayagala. Avuganya n'omukulu amanyikibwa nga Rohindi wa NRM afuze Ennakawa ebbanga eriwerako. Avuganya n'omukulu amanyikibwa nga Kabaziguruka era Waiswa ya mentioning Kabaziguruka. State Anton agambye nti batuwe omwezi mulamba. But remember akakiiko k'ebyokulonda kavaayo ne kakyusa enteekateeka za nomination y'ababaka ba parliament. Oyo omukyalo okusaba omwezi mulamba, it clearly means Alex Waiswa Mufumbiro will not be able to be nominated as an MOP candidate. Akakiiko akakulemberwa byabakama kava ne kategeeza eggwanga nti Electoral Commission has rescheduled the nomination of candidates for parliamentary elections, including special interest groups, youth, persons with disabilities, workers and older persons, from 15th to 16th of October to 22nd to 23rd October 2023, which means nti omulamuzi wakkiriziganya nti abawo omwezi kiba kitegeeza nti abakulu bagenda kubanga tebasobola kubeera nominated. Alex Waiswa Mufumbiro tagenda kubanga abeera nominated. Kati njagala owulirize kanso omuyizi n'abalala kye basabye ku nsonga eyo tugende mu maaso. Most obliged, Your Worship. I think this court is ended. A copy of this ruling has been availed to the defense team and to the prosecution. Attention in court. Your Honor, we seek your indulgence. Number two, I want. All right. According to baloya ba Alex Waiswa n'abasigadde basabye kooti at least baleme kuwa State Anton mwezi era ne bamalirizanga bakukomezebwawo ennaku z'omwezi nga 23 ekitegeeza Alex Waiswa Mufumbiro aba ayinayo olunaku lumu we bamuwa bail 24 agenda abe nga yeewandiisa nga member of parliament. Tambuza video.